Mu mwaka gwa 1908 Omungereza Winston Spencer Churchill oluvannyuma lw'okutalaga Uganda yasalawo okugituma erinnya lya Pearl of Africa oba ekkula lya semazinga wa Africa. Kino ekyesigamya ku mbeera y'obudde, ennyanja, emigga ko ebintu ebirala omuli ensozi, ensolo ez'omusiko empitirivu ezisangibwa mu nsi yaabwe Uganda. Okuva olwo n'okutuusa gye buli eno abagwira bangi beeyiwa mu Uganda okukakasa ebigambo bya Churchill. Okusinziira ku biva mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu Uganda, abalambuzi okuva ebweru wa Uganda abali mu kakadde kalamba beebeeyiwa mu Uganda omwaka oguwedde. Twafunamu $1.4 billion. Kinajjukira nti Ssabbiiti bbiri eziyise omukulembeze w'egwanga Yoweri Museveni bwe yali ayogerako mu lukungaana lw'okutumbula eby'obulambuzi ku semazinga wa Africa yasinziira mu nnyonyo n'ategeeza nga Uganda bwesinga eggwanga lya Spain mu kusikiriza abalambuzi. Ebyayogerwa Museveni byawaliza amawulire g'Ebungereza aga The Guardian okuggulawo okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno nga gayita ku mutimbagano gw'ebyamawulire era we lutuukidde olwaleero nga Uganda ereebya Spain. Uganda efunye obubonero 79 ate yo Spain n'efuna obubonero 21 bwokka. Naye abaffe bannayuganda boogera ki ku by'obulambuzi mu Uganda? Tulowooleza nnyo nfunira wa. It's a blend of many heritages, natural resources, wildlife actually. Kyokka wadde nga guli gutyo wakyaliwo endowooza nti gavumenti tekoze kyamaanyi naddala mu kusikiriza bannayuganda okwettanira ebyobulambuzi. Abaana basoma prairies in Canada, basoma Rhineland, tusoma Bismarck, tusoma Hitler. Wano abantu abali mu mulimu gw'obulambuzi wano we basinzire ne bategeeza nga gavumenti bw'esaana okuvayo n'enteekateeka ennambulukufu ku ngeri y'okutumbulamu ebyobulambuzi tusobozesa omusolo oguva mu byobulambuzi okweyongera. Katwetaaga Bannayuganda bano bamanye oba ogenze bweru no spending a sente mu China gwo making economy kusinga yaffe. We need to put emphasis on the activities that bring tourists in this country. Kinajjukirwa nti okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno kwatandikwa Ssaabaminisita wa Spain emyaka 2 egiyise bwe yategeeza bannansi be nti Spain si Uganda ng'ageraageranya ku byenfuna by'amawanga gombi. Julius Senkandwa, NTV.